Enter a world where the sky's the limit. Hala. Kati nga bagamba gwe soko yingire ensi. Ng'ate obwengula lyekkomo. Sky is the limit. Eno bagiyise Short Films Limited. Clarifying art. Ekisegedde. Buterevu. Kampuni za Lulango. Era nga bagamba nti ne Zenji Studios. Anti kina Uganda ku ntikko. Hole Images Limited. Nenga bagamba nti copy Kyamuka TV. Omukutu 362 Kyamuka nti fessanyo. Ekisowani kiba kyazaamu. Yibere migo 99. Emitwalo 99. Obero funa kiti eri fulu. Kisowani. Zaako ne decoder yako sako no mwezi mulamba gwa bwerere. Ojja kuba otufuna bulamba. Kale weefunire bino nnogo bino. Biseera ndabi ne byenna gwenkulu. Obirenga atosanyusa abeewuwo. Ola Images sako ne Zenji Films. Kwe bali nnyo ku lutimbe tosande kubanga atonyumirizibwa ekyali entandikwa gy'ensumulude. Oyisegede ate nga bagamba nti Short Films. Naye takubuzeewo. Batabu ate nga firimu bagamba nti Luzinda kuntiko olwaleero ate ngera tali yekka ali wamu ne gwe bayita Lubega Edris. Oyisegedde kati ate oguba mutawaana mwerere. Si be bokka bagamba nti Musoke Michael naye ku lutimbe tosande kubanga atonyumirizibwa ekyali entandikwa gy'ensumulude. Prince Jo Nakibinge naye ku lutimbe ekyali ntandikwa gye tusumulude za Kyamuka TV. Anti fessanyo bagamba nti Lubega Abdallah naye ku lutimbe katandika butandisi. Vicky Lubega naye ku lutimbe ekyali entandikwa tosande kubanga atonyumizwa kasinaba bakayise The Last Days oba mu biro ebisembayo The Last Days. Uncle Maka Uncle Maka yasoma babutayita nga ajjako nkona. You, gwe. How can I help you, sir? Kuyambe mu kisebo. Writted. Rita. Please. Now see this one. Ndaba bwatuswaza. The entire gender. Agiswaziza agirengezeza bwati. Afukamidde. Together. Baminsonyiwa. Ogambye ki? You said... what is it you said again? Wali wagamba. Sogole ko gambye ki? You said I'm a living corpse. Wagamba ndi mulambo ogutambula. Darling. I was so stupid to say that. Nali musiru. But I love you. Naye nga nkwagala. Okay. Ngale. Honey. Nkwano. Just allow me to stay here for only 6 months. Ale kambeereko wano nga emyezi giijo 6. Nawe noonya gye ndandikira obulamu obupya. Idiot. Olaba omusiru. Even ashamed of yourself. Toyina nansonyi. Please. Afukamidde bambi. The best advice I can give you. Bwemba sikulimye nga nkuwabula. Find somewhere else to stay. Genda onoonye wa gy'oyinza okubeera ewalala. Now, I've already made up my mind. Kati banze ni chance gya kumusonyiwa musonyi. Naye anoonye gy'alaga. Please. Just go genda tema obadde ki? Abwatuswaza mazima. Alinga olubu olubbi. From today onwards, you're going to take full responsibility. Mark ekituufu yali tayina. Yadde. Ekuba enkofu. Kyonna kye yali abala nti bugagga. Yavaayo ayanjala ngalo nga n'akatinika yali agenda okufuna yakatattana. N'akasaanyaawo. Kaakati. Ono yagamba omwana Joel nti kati ebisigadde gwe agenda okuba nga ate obirabirira. Wesiri. See where you have put me now. Look at you. Message you for nothing. I told you what to do. You were just standing around. Kaakati. I regret why I betrayed my wife. And sometimes I ask myself if Rita is really your daughter. Because how can you hate your daughter that much? Maka akwate kuba alumba mukadde mu nnimiro.
Amugamba lengera bye wankozesa. Of course I'm... Neewunya oba Rita na muwalawo oyinza otya okukola bw'otyo muwalawo. It's not over. Nti olinga ajja abagwegwe bagamba kola kino n'okikola. Kono tebiwedde. I promise. Nja kukola ekintu ngwe ng'okikola nja kukutema egyambi yaggwe omanyi. Kiringa kinyonyoto. Kisiro. Onaavuma. Ng'ekinyonyoto bakaali ali kyekyo. Mukadde avuma mukadde naye baamugoba alina ennaku yo n'agenda yamupiininga. Tolabye wankozesa muli bazibu. Talina ntandikwa. Ekyokuba nti omugagga mulwadde tekitegeeza nti ate aleme kuba ku ddubi. Kuba ekisooka yasoma ekyokubiri alina ssente. Wabula obulwadde obwa kansa ye nightmare y'abali bakyeruppe nti buli kimu bakikoze naye bwe tebabukuba shortcut. Nobwamukenenya babubuzaabuzaamira empeka ojja kuwangaala biki kansa tebamwemunkolerako. Okujja nga ekitundu tugambe yakutte ku mukono ne bagujjako gwonna you get amputated. Naye kati obuli ku bwongo bakutemeko mutwe tekisoboka. Some people can survive without brains, but those are few. Iro musanga mukubono gano n'obwongo temuli. However, ebirowoozo bitanya abantu. Kati ono ali mu mazzi mwalowooleza ng'omutwe gwekyanga awulira gumuluma. Alengera ebintuntu, bazungu bameketa amapeera. Michael Jackson yakuba break dance. Okulaba enkima ng'esusa eggi neggwe naako enkima y'omuchina nga ssebe ekuba eggi wansi n'erisusa bulungi effumbe eri enkima ntendeke muganda wange. Kaakati anywa amazzi. Kati Uncle Peter yali ayitaayita Peter Kyagulanyi agenda okulaba eno wali anywa amazzi bwe yekyangira mu mazzi bwawuga bwakola atya. Iye mitawana myerere jakati yanko pikwe kujja mujjeyo mu mazzi. Baana bawala bakutte emmere onoonya engeri gy'omutaasa omujje mu mazzi naye ngati ono obunene bwaliko nze ngamba ngenda omulekayo naakusitula ntya ebisegedde. It's okay. Okay. Take me. I'll make up this bit. Yamugamba kwate kuba ontwale mu ddwaliro bamujjanjabe. Yali akimanyi nti wabawo ebikyankalana byonna omusawo yajulira. Anno bajja bamukebere basooke balabe ate ogubadde wakumonitalinga nagamye ntutuka ngo mbiri gwonna gwonna gulinga kyatika. So, Rita? Kakati Rita. Wanji dokita. You should stop stressing yourself. Lekera okwekooya. You're going to die. Oba si kyo ogenda kufa nga ate tunatuusa kufa. You're going to take this medication for only today. Eddagala lino Doctor, lya lwaleero. what about the usual medication? Dokita ate eddagala lya bulijjo. It as usual. Anti edda ojja kulimira. But stop stressing Naye ate yourself. lekera okwekooya. Yeah. Gwe kennyini weemalako emirembe. Your situation Embeera gy'olimu will also bring more complications as in ejja kuleeta mental, ebizibu ebirala. nausea and weakened body. Osobola okutuuka ekiseera omwongo n'ovaako n'osiimuka weerabira nafuwa omubiri gwegamba. Obwongo ssebo si kintu kyakuzannyisa era biri baga nti olina akatuli ku mutwe. Ebiseera bisinga omuntu bw'aba alina akatuli ku mutwe
to the drugs. Muganda wange abakingiringiri muyinza okubonaabona lwa muntu ogu alina akatuli ku mutwe. Bamulengera eriri mu Stenseni ng'aweta. Niba n'ezonto yiyejja. Ekintu bwongo obulowoozesa ennyo okoowa nnyo okusinga omukubi wa bulooka eyapangudde ttanuulu 2 n'agijja wati n'amaana agizzaawo nga bamugambye nti amabulooka g'otwadde si ge twadde twagala. N'agazzaawo n'agapanga nga we gaabadde. Manya abaavu baba n'amaanyi. Bulooka aziyiwe wakyamu ne bamugamba sizaagala awo muganda wange nzaagala eri emmanga. Wallahi azisomba gamugambye nti nja kusasula ng'omaze ziteeka eri mmanga azisomba emu ku emu. Mwavu mulabe mudduke. Era oli bw'agamba nti Mukama akuwe amaanyi ng'ag'omwavu. Aba akusabidde ofune amaanyi. Uncle Peter omukyalo nti yamulekerera mu ddwaliro era nabwe ekityo bamusibula yamuvuga n'amuleeta ewaka. Mulaba akutte frame y'ekifaananyi. Dad, Yagamba nti taata I remember you last told me that my daughter nzijukira wasembayo kunga nti muwala wange they had so that you can have a soft life. soma nnyo I did. bulamu bukugondere. But why is it that I have everything, Wabula agamba nti lwaki buli kimu ndaba nkirina yet I can't live for more than 5 years? kyokka nga tesobola kubeera kusukka myaka 5. I'm rich. Ndi mugagga. I'm educated. Nasoma. But the truth is, everything is useless without life. Naye amazima gali nti buli kimu kyenkoze mmye kakiringanga omwana ng'alina ssente naye nga talina muntu amubuuza owaayo oluddewa. Ani oyo yakubira essimu bintu ntubwe bityo. Wano yeekazaakaza. Bw'ajja mu bantu yeekazaakaza nze simanyiirwa nze olololo nina ssente zange no one kugambayo. Naye ng'ekituufu bwadda mu buliri atunula ng'ono. I think of mine and give me life. Banne babeera eri nga beeyagala nga ye no one kugambayo oluddewa. I'm just begging you. Kati ono asaba ekintu kimu nti Katonda we mba ng'olaba nakuyitako nnyo ng'oli mu kumbonereza onkola bw'oti ntwala nfe n'olwo luggwewo. Manye nti tuwedde nzita. Wabula ng'obulwadde bwa kansa ofa ng'olinga alika death sentence bagambye nti muganda we tojja kumala myaka bwe giti nga naawe okimanyi. Bulinga obulwadde bwa sikoseero ebiseera ebisinga abalwadde basawo basobola okuwa data omufu. Hello? Naye ate era bakubalira ne baga nti gwe tojja sukka myaka bwe giti. Olumu bakimanya ne basirika olumu bagamba. Then, Kakati Uncle Peter akuba essimu. by your place. Agamba nti alina waali era abadde alina waalaga naye abadde ayagala ajja amukyalireko. Ono tewali buzibu jangu wendi ewaka. Ayagala agende ewaka amukyalireko. Badde ekyagamba. Ono bamugamba tasobola sukka myaka 5 kati obeerawo. Obeera nga basalidde ogw'okufa kalabba eri ekkomera. Mwekimanya essaawa yonna ogenda. Bulumi bwonga bwerebera tokya y'amaanyi. Kakati yalaba alina ssente alina buli kimu naye talina kyasobola kukola. Obulwadde bwa kansa bazungu bageta ebintu bakola ki naye obwo bwabalema. Jjukira mu bintu bye tukozesa ebya bulijjo binana bisobola okuba ne bituviirako endwadde eyo. Bw'oteegendereza byakulya byakunywa byaki byonna byonna. Naye nga bagamba nti oba oli awo eddagala erisookerwako singa kibeerawo bagamba mbu kituufu lyakakasibwa ebeera nniimu oginywera mu mazzi agabuguma. Nywa ku makya nywa kiro mu mazzi agabuguma. Bino breast cancer simanyi biki osobola n'okuginywa ng'eyeegema nga gwe kyakunywa kyo buli lunaku. Bijja kukubeererawo nnyo. Ezo cancerous cells ogenda kuba nga ozirwanyisa. Ekisegedde enniimu eyo kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo kiwulira okuva ku nze.
kati yanko yakolako ka shopping yawo just kutuukiriza mukolo nti alinayo byaguze alyoka jasinga n'omwana tuono agenda okujja nga bamulinze edda bakoye n'okulinda baneetuulira awo wenna oluddewo obedda tukulinda. I'm fine now. Oli otya? Ndi bulungi. And how are people at home? Abewaka bali batya? No problem. Bali bulungi, tewali yakyama. And I just had a thought. Naye mbaddemu n'endowooza. Coming to really remind you. Nga njagala kujja. Your medication. Nkujjukize nti olina okumira eddagala limire, owulira? Mbu anka ekimujja eryo nna gy'abadde. Mu kujja gamba onomira eddagala ku simu ate tasaa kimugamba. Bantu bazibu. Mujja nno kumira eddagala musaaga. Mumira eddagala mmwe. No, I don't. Yamubuuza ekibuuzo. Ayo bafumbo. Banenze ebyalaavu nga nabivaako nze musajja wattu bwoleka. Complicated. Bintu ebyo bitabula. So I decided to live on my own. Ningamba wakisibeera ku bulamu bwange. Okay. Muli eyo. Apart from the way we met. Kakati okuva ku mbeera gye twasisinkanamu. That it was our fate to meet. Okimanyi nti kyeka bajjajja baali bakipulaanize tusisinkane. Trust me, I just feel like you're the one. Nze muli ndaba nga yegwe gwe nnoonya nga gw'onoonya akoze ekindi mubbi. Oyagala kunsiba. Gwe gwe nnoonya mu bangi. Naawe leka. Anyways, as I told you earlier. Kale nga bwe naggambye. Love issues. Nze ebyo bya love. And I decided to hand those issues to God. Nabivaako nabikwasa Katonda. Basajja twabavaako bakola bye baagala. Maybe I'll fall in love again. Tomanya bwali bayagadde ndigwera mu mukwano. God decided. Kati gwe okimanyi nti Katonda asazeewo kati. That you'll fall in love. Kati okimanyi nti era ayogedde kati n'agamba nti kati kyekiseera ogwe mu mukwano ndi wano. So tell me, mukulu mbuulira. Where did you find God to tell you that? Katonda se bwamusanzeewo abigambe laba nno n'anyumiza gwakoowa. Anyway, eyo tuveeyo. Naye I request you to accept me. Madde nsaba nno waalikkiriza omanye abantu nti ku nsi balina laavu. Okirabe lwaleero. I'm ready for everything. Nze netegekedde buli kimu. I think this is for me, right? Thank you. Let me bring you something to drink. Kakati nno bino engeri gye yadde bibye kaba muviire aba agenda ono n'amuba ku mukono ate ng'ogenda otya? Ebyokulya sooka obireke tulabe kati gwe ng'ate ogenda otya? Tuyinza kugenda bugenzi bw'otyo. Munnange yotaali nga nze naliyo. Aliwo enzirusi agivuga oba agivuga atya? Rita. Thank you, darling. As you're too happy today, I wish you. Kakati nno Rita akwata ekkubo, lwaki oli musanyufu leero? Mawulire ki? You're making me anxious. Gundi ate tonninza nnyo. I think I might be in love. Okimanyi gwana gwenda ikanagudde mu mukwano. Ogambye ki? Love again? Wazzeemu era n'ogwa mukwano. I met this guy. Mbana nina gayi gwe nasisinkanye. Nice. Gayi wa kabi. Be trustworthy. Ate ndaba osobola omwesiga okasakasa. I don't want you to go through the same thing you went through. Bane saagala oddemu bye wagwamu ng'oli ne Maaka. He's different. Nwanjawulo. Talk about Mark. Nze ebya Maaka ate tobireeta tomumalaako naawe zaawuzu. But there is a problem. Naye obuzibu. Buzibu ki? Does he know of your illness? Amanyi ku bulwadde? No, not that. Si ebyo. However, that's the main reason as to... Naate bw'okyogerako enza n'okuba y'ensonga lwaki ndi wano. I don't know how to tell him. Simanyi ngeri ya kumugamba nti ndi mulwadde. I'm suggesting you tell him everything. Mbadde nsaba omugambe buli kimu. Ate munagenda wala. To lose him. Saagala mufiirwa. To lose. Kakati bambi afiringa insecure. Bwana amugamba nti mulwadde gayinza okwekyanga n'agenda. Ate nga naye muli awulira amwagadde. Naye nga kati ogenda kukola otya? How do you expect me to tell him that Kati yenze mbitandike ntya simanyi nze gwolaba. Nina kansa mu bwongo. It is the right thing to do.
naye mugamba kyekituufu ekyokukola Love this guy. bw'obanga omwagala Say you do. At least he deserves to know the truth. waakiri agwana okuba ng'amanya amazima All right. kale Okay. kikola ku lulwo That. Can I pour you a drink now? kati nkuteremukaako okunywa But I've been so much in the hospital. You better take me for ice cream. gundi mbadde nnyo mu ddwaliro nno nze nvaako nze njagala tugenda onfunira ice cream kaakati omukulu I wish I met you before. kibebigalo yakifunira ddala ng'akale bweba bulijjo oliwa singa nakusinkana dda It's my life. gwe nakwagala sinnakumanya Pi. nga simanyi nti ne mu nsi gy'oli nze ja sinnakula mmanyi nti nkwagala nno eyogeza Starting from the day we met. onaagamba nti munnange Yeah. nange ndi musanyufu okuviira ddala lunaku lwe twasisinkagana But I'm afraid our relationship has to end here. naye ndowooza enkolagana yaffe ekome wano Because I'm not the right person for you. kuba sinze muntu mutuufu agwana okubeera mu bulamu bwo wangi To understand. What? kikutegeera biki by'oyogera Why? I mean, is lwaki there any problem? waliwo obuzibu What I mean is, kye ŋŋamba young man, oli mubuka muto you're honest, tolimba trustworthy. mwesigwa Have somebody better wetaaga omuntu ategerekeka and be there for you for the rest of your life. anaakubeererawo obulamu bwo bwonna nengera nnuunu As of me, nze nga bwondaba wano die soon. ngenda kufa saawa yonna kanaawe manyi balina obukodyo aba akugoba yeeyogeza eby'ennaku ti ono yaseka Die. ngenda kufa Told you you're going to die. bw'ani yagayo ogenda kufa muddeyo ne mwegeya To God, and He told you you're dying so. wakubidde katonda nagamba ofa Anyone can die at any. buli muntu asobola okufa nze nensobola okufuna boda nenjiwa ebinnyo nenfa kati ŋŋambe siikwagale kuba ŋŋenda kufa essaawa yonna bam please Okay. eh? At some time too, you're gonna need kids, but I'm not going to be able to bear you. banamugamba olunaku lumu ojja tuuka nga weetaaga abaana sijja soba bakuzaalira How do you know you're not going to bear children? wabitegeera nti ojja zaala When you whip mukulu ate weebuulirire birth, eh? when they're even older than you. bantu bazaala nga naye bakusinga n'obukulu gwe ekibebigala ekito ekitiba obuti byosagala busagazi bwoti ngo ngamba tojja kuzaala otya eh? So how do you say you can't bear children? tuyinza kwogera bintu bwe bityo nga tozaala otya Why are you thinking so negative? lwaki olowooza ebintu ebimalamu amaanyi wabaaki Don't say it. atoyogera Brain cancer. nina kansa w'okuwongo bano nadde alowooza bakyali mu byakumufumba biri ebyekinakunaku biki byeyogera Joking. ba mu kusaaga nno I'm not joking. siri mu kusaaga bino kika gamba nti ffenna tujja kufa tuggwewo kituufu naye tekitegeeza The fact is that I love you. kyotule mu luguudo wakati I can't love any other woman. kakati n'agamba amazima gali tisobola kwagala muntu mulala yenna kuva alina kusinkana ono yaggalawo emiryango gy'okwagala n'aggalawo bulungi ate neyeesibira munda kati ye gwalaba talaba balala I'm willing to be with you. kakati nze simanyi It's you whom I love. gwe gwe njagala kati gwe gwamanyi Sister, kakati omukulu ng'ajja eno sisita I wanted to tell you something. nina kye mbadde njagala okugamba I request you to be on my side. ono mwannyinaze ovu mwannyoko kati njagala obeere sayidi yange kikyo yagala okuŋŋamba The ring here? waliwo ekikusumbwa Okay. kale The thing is, ekintu kiri nti a bwamwenyereketa girlfriend. nafunye akakyuduleni Peter, come on, you scared the hell out of me. kanipita onkanzi mbale nga oba kiki webale naye The issue is, waliwo obuzibu she's sick. Come on, buzibu mulwadde It's not a simple case. munamugamba ajja kuwona tumusabire awone kono si byangu si musujja She's cancerous.
agamba nti alina kansa. Ekiki? Peter, are you insane? Peter, weewunzise. Of your mind? Totegeera. With all women around you, you decide to choose the one with cancer? Abakazi bonna abali mu nsi gwe n'osalawo genda wa kansa. Sister, listen. Lika naawe. The thing is, Sister, amazima gali I nti love her so much. I love her so much. mwagala nnyo. She's fine. She looks okay. She looks good. Kiri bulungi, talina buzibu, tafaanana bubi. It's all about love. Sebo kino yonna byalaavu gy'olina gy'ali. It's that you're an idiot. Kale naakajja nkirabe nti bulijjo totegeera. Naakajja mbuuke. Understand me. I love her. Mwagala. Look bad. Gezaako kitegeera, saagandabike bubi. Let me make this clear to you. Kankikubulire bulungi. Don't have my support. Gwe sigenda kuwagira. N'omulundi n'ogumu. Abadde ayogera na sister we. Yeah. Baabano. I have a solution. Agenza amunnyonnyola kiringa bongo kitiribiita. Kiyiikayiika kisundasunda. Yaagaanya mugato nnyumiza. It's high time I start working with a foundation. Kakati n'agamba akoye okutuula. Kantandika okukola emirimu gy'ajja foundation. Oh, it's not a bad idea. Si magezi mafu. But then, Naye given the health condition, kusiza ku bulamu bwo. I don't think I will advise that. Ekyo saali kugambye saali kuwadde magezi okikole. Why don't you let management take care of the work? As Lwaki soleka management n'emaliriza emirimu? it makes it more easier. Ndaba kibeera kyanguwako. But Naye to overwork myself. I promise. I'll just be moving with a team. agamba tagenda kukola nnyo. Asuubiza ngamba ngenda kuba ntambula ne bannange. Ebajja okukola ebisinga. I know you. Najja kukwata bitiyo tajja kukola ki? I don't think you will do that. Manyi nange nkimanyi tosobola kulagajjalira bulamu bwo. Yes. Well, okay. Kale It is okay. But kiri okay. you need to be more careful. N'ate olina okuba omwegendereza. Very. Ate nnyo. Yeah. Nkugambye bali eno. I wanted Gubasaza mu kitundu kya Kabu. to my family. Maybe by tomorrow. Kati amugamba njagala bambi enkya tugenda osinkaneko famire yange. Obamanye, obalabeko. It wouldn't be a bad idea, but Tegaali badde magezi mabi naye. I'm not in support of it. Why not? Nze sikiwagira. Okay. Lwaki? Tekina buzibu. My dear, Mukwano. not everybody gets to like me in my condition. Si nti buli muntu asobola okunjagala kusiza mbeera gye ndimu. I'm sure about that. Ekyo nkitegeera. Family will love you. And besides, Yagamba ekikulu kya byonna nze nkwagala. about you. Ekitegeera. Era ye yamutegeera. If you're sure you told them about me, then we can go. Nti yali yayiba nnyonnyola. N'abagamba nti nayo kibebi gaalo. Kale bw'oba abagamba ebinkwatako dde tugendeyo tubasisinkane. Naye nga tejjukira. Sisita we yamugamba nti muganda wange. Abakazi gye bali. Lwaki wagenda n'ofuna omukazi omulwadde bw'atyo? Aweddeyo. Anno nga gukewa mukadde. I'm good. Muli mutya? Tuli bulungi. Mpazi mweno. So welcome. Thank you. Tusanyusa balaba. Tuula. Mom? Maama, Sorry for intercepting. onansonyiwa Whether okuyingirira. you've been doing some stuff. Nnyo olina by'obadde okola. Okay. I just wanted to Naye introduce to you my fiancé. mbadde njagala kwanjulira baby girl ono mami. Hello, Rita. You're welcome. Thank you. Rita tusanyusa okulaba. By the way, Mom, Maama, she is the cancer patient I told you about. ye mulwadde wa kansa gwe naggambako. Hey, young lady. Muwala, Sorry about your sickness. ng'olabye. Obukuluma nga batandika omusaasira. Ebanga sympathetic card. Come on, mommy. Kati ng'onaatumbuka aseka. What? Bwe Mukama amugumye, Mukama amusaasire. Killed? Of course I know. Come on. Nga otakimanyi nti obulwadde tebuwona. Baby, why don't you Nkimanyi. get some drinks for the visitors? Lwaki sogera n'ofunira abagenyi ebyokunywa ggwe. Mukadde alinga amugobawo kano koogera kaseka tekafaayo. I get for your fiancé? Mwagala bamuwe ekisebo.
No, anything. She can take anything. Kyonna. On. Ojja kunywa ekintu kyonna. You know, cancer patients are too selective. Manya abalwadde ba kansa ebintu Can take anything. ganda wa namugandi bulungi tebampa. Musoke. Tayagala okiraba. Yeah. Check out these duvet. Kati mama sooka olabe wamma kadduve ke mbadde nkulaga. Nkazi wattu kyamugwako nga badde ali banyumya byabwe kyokka badde abaleetedde omuntu ate si tibamulabeko yasituka. So fast. Why are you anko ate olaga wanga mugenda maama taking her to the hospital? omutwala mu ddwaliro nga No. maama akubawo layini endala boogera kimu bibiri bakoona ku bulwadde bwe kimu bibiri bakoona ku bulwadde bwe bambi abataagala nnyo babimujjukize akimanyi mulwadde naate obimujjukiza nnyo. Kyekisinga okumumalamu amaanyi. Honey, and I'm sorry. Yamugamba mukwano nsonyiwa. I'm so sorry about that. Bambi nsonyira ddala. Nobody can ever like me. Yamugamba nagambye teri muntu ayinza kunsembeza. Now I've been embarrassed. Laba bwe nswadde. Here. And I love you. Nze nkwagala kasita wendi. Honey, I love you so much. Ate nkwagala nnyo. Even if it means only the two of us in this world. Newe kiba kitegeeza ffe ababiri tusigale mu nsi muno. No, you can't choose me instead of your family. Nayamugamba tasobola kutwala nze mu kifo kya famire yo. A wife or someone you can live with for the rest of your life. Agamba osobola okwefunira omukyalo so ofuna omuntu yenna gwe osobola obeera naye obulamu bwo I bwonna. want to spend the rest of my life with. Nze gwe njagala obulamu bwange njagala kumala naawe. Mba bulamu ki bwagamba kuba onaasigazeyo bbanga ttono. Tebaagala kubajjukiza. Nakugambye kwata omwavu omugambe naye mwana oli mwavu kati nno ng'atambuladdeyo mu nju. Omwavu ajja okutabukira oba futanga oli atamidde omugabe mugana ng'otamidde. Behaved like this. Peter? Ne mama mwisa mutya bwe muti. Don't lecture me. Gwe Peter tobaako nakyoyogera gwe sirika n'okusirika. On a serious note, Anku. I don't like this woman you... Obutakwenyakwenya omukazi nze simwagala. My son. Mutabanyi. What are you doing with a sick woman? Okola kiri omukazi omulwadde. She is not only sick, Si mulwadde bulwazi. but a walking dead. Naye mulamba ogutambula. Mom, Maama, that woman you saw moments back. mukyala oyo gw'olabye She's the woman I love. ye mukyala gwe njagala. I don't care whether sick. Sifaayo ba mulwadde. I love her. Mwagala. I will marry her. Era nja muwasa. According to what I've seen here, Kyendabye wano. never, ever step my feet in here. Peter! Siriddamu kulinnya kigere kyange wano. Kirungi. Child. Ate gwe wegendereze. Peter! Come back here! Peter! Kali maama asobola okitegeera naye kati kano kato kasiru tekategeera tekamanyi nsi tekagirabangako tekamanyi bwetambula tekamanyi bwekuba nswanyu. Kale mukwano. Omulwadde. Kaakati ono emirimu gye yagamba otandika okukola egya charity. Omulwadde ye nga bw'omulabe. Kwe kulambula abantu abalwadde ate nga banakunaku. Ekyaddala. Abo abalwala nga tebayinaamu ekuba enkofu. Ekibatta si bulwadde ekibatta bwavu. Balire ddala. Naye nabo bakakana batugambye yeetaaga kulongoosa. Maama, weewulira otya? Obulwadde bunuma. Ajja kuba bulungi obuzibu bwe buba nga bwa bills zokka ngenda zisootinga ndabe esente zo beetaaga sente meka. Baali batugamba miliyoni 8. Ngenda zikolako. Ajja kuba bulungi. Wabula ngenda basindika mu ddwaliro erimu lisobola okukola ki okumujjanjaba. Ayina endwadde naye endala tajjoogerako ey'obwavu. Ye mulwadde. Sente ezo zijja kumuyamba okufuna treatment. Mbadde njagala bongera okumukolako scan ne x-ray bwe kiba kyetaagisa kuba oyinza osanga nga ate waliwo ekirala kye tutamanyi ku ekyo kye babagamba okuva lwe mwali mugenzeeyo. Yamuwa kyeke. Tegeera. Naye nnyabo kano nga kapapula. Eyo kyek mukwano.
mpandiseeko ssente ojja gitwala ku ddwaliro baliyita Almeka. Bw'onaaba otuuseeyo otuukira ku reception ojja bagamba bankubira essimu bo bajja kuba bamanyi ekyokola nja kwogera nabo. Okitegedde mukwano? Kuba nagambye za Kyamuka TV. Munaana mpandiseeko $12,000. Zijja kusobola okumuyamba ojja mugulirako ebyokulya n'ebyokunywa bigendera ku madagala ago. Kuba kakati eddagala libagenda okumuwa ligenda kubanga lingi nga tasobola disappointinga ye ng'omuntu. Okitegedde mukwano? Mpozi n'ekirala omulwadde ali mu condition gy'alimu bambi teyetaaga kubeera mu environment efaanana bweti. Gano mazzi gaagali gayiika gamuyitamu biri bikutta. Teyetaaga kubeera wantu nga wafaanana bwe wati. Olongooserongooseewokko wadde akayumba kakadde nti eyongerera ddala ate okumulwaliza ddala ne bw'aba nga yanditeredde. Okitegedde mukwano? situganya akayumba kakadde net ate ng'ayinza okufuna omusujja gw'ensiri. Mbadde njagala ojja kukozesa eyo net ogimuteerewa kuba kati bw'oba ogambye nti alina kansa tetwetaaga kugezaamu kirwadde kirala ng'ekyobwavu. Nagatteko obwavu, omusujja, ezo zonna zonna endwadde zikuttirawo mbagirawo. Killer diseases plus one disease poor. Tujja kuba tulabagana. Poor is the last killer disease. Buli butta naye buluma. Ekyomukisa omulungi osobola obbuwona n'okubwetangira. Bw'oyitamu bantu bangi. Linaana nnyo abantu nganze abagaggagagga. Abamu ku bo ojja kuwona obulwadde obwo. Tezikyasobola na kubayamba. Ofunye omukisa nti nvuddeyo. Nakudaala alowooza yasooso. Beera mugumu. Abo bakolima. Kuwona. It all starts with positive. Nga nange ffenna tuli baavu. Ojja kutereera. Naye obwavu butandikira mu mutwe gwo. Kati nze ndi mwavu naye mugagga, mutwe nkimanyi ndi mugagga. Naye eriyo omuntu nga mwavu nga ne mutwe mwavu. Ekitegeera. Kati n'ebintu byakola byebamugaana bamugaa tokola nnyo mirimu. Kyokka ate ye agenda n'agikola. Kati bali mu butale eyo beera bakola ki? Kujja just creating awareness ey'obulwadde buno obwa kansa. Abantu bamanye nti obulwadde buno gye buli era bubi nnyo. Kaakati nno kantoloze nga amukuba nga agweri. Mukazi wattu n'alabye banne nga bamusitula bamugyewo. Mitawaana myereere. CEO owa Writted Magezi Foundation bamutwala basitudde mu situle. Mitawaana myereere. Yes, please. Ankajja. Sorry for the interruption. Sebo, nansonyiwa okusalamu. What is about Rita's health condition? Njagala kubuuza mbeera ya Rita. Oh, Rita Magezi. Rita Magezi. We do. Nti yetukoze tutya? From quick death. Malayika agenda kutuka ate. Something, there are ways that can be done. Tusobola okumutaasa obulamu ne bweyongerayo. She has started losing the hair. Atandise n'okukongoka enviiri. Pale. Kansa akongoka enviiri kati ate yeba stage super. I understand. But yokongoka enviiri. Naye nga nkitegeera. There's nothing much we can do for Rita because naye tewali nnyo kiswakolera Rita olw'ensonga. Last stages. Kubanga ali mu stage ezisembayo eza kansa. Affected. So there is nothing. Ebitundu ebisinga ebyomubiri byonna byakosebwa kati biyenje buse. Kye tuyinza kuzza. Ddaleka naawe tusobola ofunayo awo ati tuba ne tuyengayenga ebintu awo ne tumuwa. Doctor, there has to be ways or something. Walina okubaawo engeri. Done unless you want me to die with her. Okujja ng'oyagala nange nfe naye tugende tufe tuveewo. The life of my wife perishing in front of me. Tusobola kulabulamu bwa mukyala wange nga busaanawo mu maaso gange. Let her take her medicine and let her desist from doing strenuous work. It will take her life quickly. Reduce working a lot. Kati bano abantu abayitawo eri abavuma mbwa mmwe mukola kyeyo naye bamuvumiramu omugagga tebamanyi nti mwali mu nnimiro. That's all we can do. That's all we can do for Rita. Agamba alina kumira ddagala ave ebintu by'okaalamuka biki. Naye there is no hope. Byonna n'abasawo bye boogera teboogera nti agenda kuwona. Balaba olemeddeko nga bagakala akole bw'ati. Naye nga at the end of the day kiringanga facts of life. At the end of the day we shall all die. Bisegeera.
kati gwe byolabanga ebyakabi ate certain point si byakabi ekisegeera temuli ate mwalaali temuli bweboba wakanateeka waaga buli olukya luziba ati musajja akolima sikolima. Mr. Peter? Yes, Doctor. Uncle Peter. I request that you take this matter seriously. Ensonga eno gitwale nga nkulu. If your fiancé wants to leave, mwagala waba ayagala kubeerawo. Doing heavy works and stress. Mulekeraawo okola ebintu by'amaanyi, bintu by'okukaalamuka. Mawulira? Okay, Doctor. Yagenze mu katale ayera akatale, oyina ssente oyera akatale. Ku ddiru ki? Mukazi ne bamugamba tawulira. Honey, why don't you heed my words? Nimukwano lwaki towuliranga bye nkugamba? I specifically told you not to overwork yourself. Nagamba tugenda ku bintu. Listen, I'm not willing to lose you. Ndabayo nze siri mwetegefu kufiirwa. I still need you. Kwetaaga. Sweetheart, it's not that. Mukwano, lekera. I want to do something that relieves me of pain and stress. Njagala kukola kintu kinzijjako birowoozo, kinzijjako bulumi. So are you trying to say that you're feeling pain right now? Kati kyogamba oli bulumi. Now. Sigamba kati. See. Laba. Sometimes I get so bored when I get myself idle. Olumu nange neebowa bwe mpulira nga ndi nzekka. Plus my dad too. Atandika okusubwasubwa abantu, jjajjata wange, jjajja wange. You've already done that. For God's sake. Ne bamugamba tawulira. Ali n'empiitu munna. Of taking it slow. Bintu bikwate empola. On yourself. Okay? Naagala weesaanyewo ng'olaba. Cool. I'm really so sorry and nenga me for raising my voice. Nansonyiwa munnaye nkanduddemukko ku ddoboozi bansonyiwe. You happy and safe? I'll do that. Manyi kati ka humanity kabeerawo. Kubeera passionate. Passionate kwe kuwulira obulumi bw'omuntu omulala. Nti gayi mukola kino. Naye singa nze gwe badde bakikola n'aliwulidde ntya nti n'aliwudde bubi. Of course, nange sijja kukimukola. You are sharing the pain. Okisegeera. Ebyo nno oba Katonda abikuteeka mu buteesi n'abikoodinga munda mu DNA, osanga omuntu ng'ali tu passionate, n'osanga oli nga ne oba okwekweya mu kinu. Toli musangamu kabuntu bulamu yadde. Okisegeera. Bantu bazibu. So sweetheart, tell me about this new experience of love with Peter. Kakati ono agamba. I'm even speechless. Bamubuulire ku laavu ya Peter bannange. Naye ate simanyi bannaye ogwana gwagala nze. Nze guli nsuula eddalu. For your face. Manda n'okusinziira ku feesi yo. Oh man, I wish you had found him earlier. Kale singa wali wamufuna dda. Earlier, I would be flourishing like a flower. Bannange wasoyani nga kimuli nga njaka bwasi nti nga mulisa bumulisa. Mazima. Ngira n'omubuuzaako n'omugana naye ggwe muyaye bulijjo oliwa. So, do you think we can take on this kind of bulijjo osisula otalina makulu bummanyiira. we can? Nga ggwe oliwa. It's a scary. I want to use the restroom. Okay. Kazi alabika You okay? bamugambye ali mu stage ezisembayo oli bulungi. Ya ndi bulungi. Ate bw'agwa wansi asambagala. Akankana. Nga gwe basabidde avaako emizimu. Of course ebbanga liba liweddeyo estimate. Nagambye nti abasawo balina bo bye bakola nga bo. Ne babala ne baga nti kati ono ali mu bbanga bw'etyo nali mu bbanga bw'eriti. Babikola ku ndwadde ezitali za kujjanjabwa gamba nga sikoserozi, kansa, mukenenya ye bakwongerayo obulamu bakuwa makerenda ne gakubeezaawo paka. I know she has been mean to you, but she remains your mother.
Onagamba nti mama ali mulowoozezza kumanya yeeyisanga bubi gy'oli. Naye tekimujja kuba nti mami wo. Never talk to me about. Yamugamba Peter saagala oŋŋambe bya mukazi oyo. Bwe yagasikaye nga tukyali bakyali. That was the point of this discussion. Then stop it. Bwe kibanga kye kyampisizza wano den tubirekere. Sorry if I hurt your feelings. Kale bwe mba nkunyizza bansonyiwe. But I had thought it is the right thing to do. Naye nze mbadde ndowooza nti kyekituufu ekyokukolebwa. It's all right. Kiri bulungi. Please enjoy your tea. Ngomerwa akacaayi. Mukyala kati ennaku zino wantondo nnyo engeri gy'ali omulwadde. Sajjatu awulira obulumi naye. Talina kumunyiiza, talina kukola ki. Ate kyanyumirweko. Banga lyasigazza ku nsi kuba limpi. Ffe ekitone ennyo ku nsi kuno tulinako emyaka ndowooza ekinene ennyo ng'ogenze wala giba 9. Naye nga life expectancy ffe munnaye ey'omuddugavu tuli awo mwanamu. Bazungu bwe babikola mbakusuubira gwe ng'omuddugavu onawangala kyenkanawa nti yeeyo life expectancy tukusuubira okuwangaala emyaka bwe giti. Ekisegeera. However, si bakatonda. Si be basalawo ku bulamu. Naye ate wano ebituuse kati bya bulwadde. Life expectancy is accurate. Heaven and earth. Father King of Glory. Ali wanaasaba ayi Mukama ekyakwata kigenda. You are the omniscience. Mpita omuliro ogwa bbulu, mpita omuliro ogwa green. Mpita omumyufu, gyegatte, gikole omuliro ogwawamu. Ekyakwata kigenda. Ono ali enaamira ddagala. Pray that you change her punishment. Bana erikaawa. Oli bw'asaba Katonda ekibonerezo kikyuseemu wamu akikakkali nnyo. But I know that you can't heal her. Manyi osobola okumujjanjaba, asobola okuwona. For me, and I will live to testify. Kinkolere nze nja kubeerawo mpa obujulizi. Naayogera kati enviiri zikongoka. Who can do this? I believe this can. Genda mu ndabirwamu ng'enviiri mmye. Father, I love my wife. Agamba tolaba nti njagala nnyo omukyalo ono Katonda. I believe my prayer is going to be answered. Ndowooza essaalo n'aginziramu. Has it reached this extent? Katonda alaba atandise okukongoka omutwe. Alaba levo gy'atuuseeko ate si nnyangu. Biri zigenda. As I've taken medication, I followed the doctor's prescription. Buli kimu agamba akikoze, basawo bye baŋŋamba byonna mbikoze. Why is it getting worse? Naye kati lwaki ate byeyongera kubeera bwe biti? Era tebamusuubiza nti ojja kuwona, abagamba nga ajja kuba bulungi, ajja kuba bulungi. Wabula si nti ojja kuwona, ojja kuwona. Kulu yajja n'amusanga. Better yet, just kill me so that I know. Ng'ali wane nanga naye Katonda weeyisawo, Katonda oyina empisa embi. Baamuwa ssente. Mubaabuuza omwavu okubeera ku nsi emyaka 10 ng'oli mugagga n'okubeera ku nsi emyaka 7 ng'oli mwavu otwalawo kiriwa. Oye 10 nga ndi mugagga. Ali ng'ayo obusirusiru bwe alowooze 10 terisobola kuggwako. Ate bw'oliggwako n'otandika oba kale singa nalondawo eky'obwavu. For your life. And I believe that one day, you'll be free from this pain. Kati yo mukulu agumya. Gamba tusooka ne twebaliza obulamu bwakuwadde. N'ebirala ne tubiraba ngeri gye biddako. Gamba tumanya munnange oli wona obulumi bwe buti. Olunaku lumu lulijja. Naye nga ga amazima. Naye awulira bambi tewaliwo mbeera eraga nti ki? And in times like this, olina kuba mugumu. Kayagamba nti buseera bwe buti. My dad so much. Asuwa nnyo daddi we. He was such a loving man. Yali musajja ayagala ennyo. Polite. Ate nga mukakamu. Polite. Era twasoma police in full. He went through. Polite, obedient, loyal, intelligent, courageous, efficient. I missed seeing him. Ate n'agamba nange muna ekibi nnyo nti daddi wo saamulabako.
namusubwa bw'aba yali muntu mulamu bw'atyo. You have to be strong. Naye muganda wange olina okuba omugumu. Ekitegedde. I'll do all that it takes to make sure that you're happy. Nze wendi nja kukola ekisoboka kyonna kino okulaba nti oli musanyufu. Naku tugisibire ebweru. I can never forget even that night you died. Wabula muga nti amazima gali nti serabira. To save my life. Na lunaku kitange bwe yava mulamu bw'ensi eno ng'agezaako kutaasa bulamu bwange. Rest in peace, Dad. Wumula mirembe taata. Rest in peace, Dad. Wumula mirembe. Taata awumule mirembe. Nsegeera. So Papa, can you? My biological father. I got married. We gave birth to Banga bwe lyetoolola omutwe gwasigalirawo nga gwegwo. just like Oli wano anyumya ebintu, kitange yawasa. I contested for presidency. N'azaala abaana babiri nze gw'olaba, nayagalako okwesimbawo kuba pulezidenti. Oba yabiroose, oba ayogera biki, tebigatta. Teach at the other secondary school. Ngamba ate oli omulala asomesa ku ssomero lya sekendule. Rita? Are you sure you're okay? Okasakasa otegeera bulungi. Think I'm insane? No. Ndi bulungi kyoga ndi mulalu. Nakyogeddeko. You stay here. Let me go and call the doctor. Ayina enkuyitira omusawo. No, you stay down. Ayagala nayo bamugoberera amwerekereko yamugamba asooka osigale wano. My copies are in the bathroom. I have Ebisumuluzo biri mu kiyigo. Okay. I'm coming back. Naye nga kale katugende ndabe. Yogera ebintu tebikwatagana bivaavaako. Yukira obulwadde bwakwata ku bwongo. my love. Thank you so much for loving me. Yagamba ono mwana weebale nnyo okunjagala. I'll miss you so much. Yakusubwa. Even if I was to die now, Naye mbadde nga wangu wakufa kati. I'll live regretting ever leaving you behind. N'alivudde mu nsi eno nga nnejjusa lwaki nkuleka. For what I can give you, but nothing. N'alikuwadde ki ekikugwana naye ndaba nga sirina kye nnyinza kukuwa kikugwana. Be compared to your love. Okusinziira ku ngeri gy'onjagadde. So I decided to Ne nsalawo give you my property. nkuwa ebyobugagga byange byonna. I've already sent for a lawyer. Natumizza looya. He will soon be here. Ajja kuba ayingirawo mu bwangu ddala. And when he comes, Bw'anajja I'll sign. nja kuteekako omukono. Then you'll have full custody Kati ya buli kimu oba okifunye. of all my property. Ku ebyo byonna byonna Love you so much. ebyange. So much. Ale mwana gwe nkwagala nnyo. And there is nothing you can give me in this world. Naye tolina ky'oyinza kumpa mu nsi muno. Kigenda kudda mu kifo kyo. Ekyo njagala tubeere bantu bakulu. Has decided to take you away from me. Katonda asazeewo omwana akuntwaleko. I have nothing to do. Ate naakola ki? Naye ng'olwedde bino byonna yabigendamu yali akimanyi kubanga oli yamugamba. Love you. Omunenze gw'oliko. Sigazze ebbanga ttono ntema. Naye n'agamba ate naakola ki? Mwe baffe oba yali alowooza amusaagirako nze naawe. Rita, you know with God everything is possible. Kaakati atolooza tebaleese omusumba. To confess that you are able. Manyi maaso ga Katonda buli kimu kisoboka. Ekkiriza Rita magezi. Yesu Kristo kubeera omulokozi wo. Rita. Kaakati nno musumba nga atandika omumulokosa lwa mpaka. I've heard the word of God. Yogera nti mpulidde ekigambo kya Mukama.
naye ng'ebigambo tebivaayo abulamu ga nti gamba nti pulidde nti ekyakwata kigenda. What? Oh God. I accept with my heart. Agamba nti nzikiriza n'omutima gwange. Ekikulu kya byonna agenda kufa. Naye omuyaaya aba ayagala oba kati ate akukola atya. Kino kyali mu kukola alinganga amwongera obulumi kuba yali badde tayogera n'abeerawo mu mirembe gye. Wabula bamwatuza obulokozi lwa mpaka ojja lokoka. Nkitegedde ojja lokoka. I confess with my mouth. Agamba ayitula n'omumwa gwe. Again, once again. Leero ndokose. Kati advantage y'okulwala n'ofa. Katonda asobola okuyamba n'ofuna obudde bwogerako n'abantu. Sobola okwetunda noga nti gundi wanyiigira naye ebyo bibaawo muganda wange nsonyiwa. Of sinners. Nogenda n'osanga be wanyiigira nobaga gundi nkusonyiye. Kyekikulu kya byonna. Naye bw'ogenda bugenzi nga tofunye ogwo mukisa. Nga nange kiba kibi. Okugeza singa omuntu afanga ng'akunyiigidde naye nga takusonyiye. Kiba kitegeeza chances zikusonyiwa ziweddeyo. Oli waazikira ziba ziwedde kati aba takyayogera agenda kusonyiwa atya. Tukozese ku magezi aga bulijjo. Oba tansonyiwa abireke abadde ampaaki. Ate ekikulu takusonyiye. I rebuke Satan and all his ways. Nze neegaana Sitaani n'ebikolwa bye. Rebuke Satan. Nsumba afuuse ekyo nga wano. Mujja kubyogera biggweyo saaga ayogera mpola naye Nsumba naye mukola ki mugumiikiriza. Obyogera empola bijja kuggwayo saaga. The power of the Holy Spirit. Kakati ng'asumulula essaala. Ekyakwata kigenda. Our sister Rita. Sisita waffe ono Rita gw'olaba wano Katonda oli ey'omulengera. Omukumiddeko amaaso watugamba buli muntu waali oba omulaba. Era nnono kyemmanyi bulijjo omulaba ozza omugoberera buli gy'ayita. Kaakati naakugambye alokose. Bw'aba akugambye alokose Mukama olinda ki? Gwe wagamba abakooye bajje gy'oli. Kati ky'ogamba ajje gy'oli oba alindeko. Naye nga bw'omugamba alindeko Mukama oba oyambye. N'atajja mangu bw'ati. Ekyakwata kigenda. Segeera abasumba asumulula essaala muganda wange ng'olaba eyo bagitaani lwasa mayinja mu kutula njegere. Faya ku faya. Hello? Segeera. Oh. Why are you here this late? Ate gwe. I'm sorry, ma'am. Abansonyiwe maama. Kati omukulu olwo yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana mukadde gye yali yadda. Maama w'omuwala. Rita. Young man, I don't have a child called Rita. Kali ajja n'amugamba nti muna ezikwata nsonga zikwata ku muwala wo Rita n'ansonyiwa okujja ekiro. Kono tisina muwala gwe bayita Rita nvaako. Maama. I'm pleading on her behalf. Bambi negayira ku lulwe. If she did anything wrong, bw'aba alina kye yakkola. Please forgive her. Musonyiwe. But come and see her in the hospital. She's in a bad. Naye jangu omulabe mu ddwaliro gy'ali ali mu mbeera mbi. Condition. Mbeera. When she was chasing me. Bwe yali angoba. Think of bad condition. Nga teyalowooza ku mbeera mbi. N'asooza. Listen clearly. Pulira bulungi. Even if she dies. Ne bw'afa. Never bother tell me. Temumbikira. That? Owulira? Now vanish. Please, ma'am. Please. Ekyo kyayogedde akyogedde mu Luzungu naye nga mu Luganda olutuufu bula. Leave this place. Look at you. Naye ngera badde asobola n'okumugamba nti weeryewo. Malayo. Weta. Tema. Byonna ne bitegeeza ekintu kyekimu. Weesike. My father's. Golola. Where you stay? Maama yali muntu mubi nnyo nga gye nkomezza. Bya firimu sisuubira nti eriyo omuntu alina entegeera bw'etyo. Kano baali baleese looya mu ddwaliro. And when you laid to rest.
omulwadde nga buli kyayogera bakiwandiika kigenda mu buwandiike oba amasimu gaali tegannajja kuba kyaligenze mu bulikodinge. I also gave you 3 acres of land. Yagenda agaba ku byobugagga. Jjajja wange obaddewo bakuweeyo yiikazi zino. Bakuweeyo ekizimbe wali mu kkoona nga bwe basiba ente. I leave the rest of the things to Rita Magezi. Kaakati ebyo byengabye ebisigadde byonna mbirese mu Rita Magezi Foundation. Lawyer. Put what I've said into action. Byenjogedde biteeke mu nkola. Okay, madam. Kale madam. I will come back with proper documents. Nja kudda. Proper documentation of this. N'ebiwandiiko ebituufu nga mbitereza bulungi. Well, append your signature on this. Then kati mba njagala kuno kubeereko omukono. Gwe mukono baba gwagala wali ku ndiri. Kakati wekinyumira we wano. Oli ne bwaba talina maanyi n'akoloboza bukoloboza. Baakolobolezaawo olukolobozo olu. Yeyasayininga wano namwe mukiraba ndowooza. Mukiraba bulungi. Ebintu byonna ku nsi kuno ojja kufa obireke. Omukyala alina amayumba alina biki naye kyamubobyanga omutwe nti lwaki byonna mbirina naye mbuzaayo emyaka 5 ku nsi. Ebintu ntubwe bityo. Mkitegeera. Peter. Nali omulwadde ayita Peter. Yes, baby. Wanje. I love. Thank you. Mwebale. For loving me. Mwebale nnyo okunjagala. You. It's okay. Obulwadde bukeera nkya ssebo ne bukusalako si gwa buyita. Buva ng'emiti buva mu bintu bye tukozesa naye nga ne bwoba tobikozesezza era bujja ne bukusalako. It's okay. But I'm feeling a lot of pain. Agamba ali mu bulumi. I'm going to die. Mwana ngenda kufa. You're not going to die. Bwaba kulimba togenda kufa. Ate Peter naye tatumanyiira nnyo. To make sure that you survive, okay? Ngenda kola ekisoboka kyonna okulaba nga ntofa. Yes. Peter yafuuka nnabbi. Sorry. Mwadde asambagala. Nsegedde. Mwadde asambagala kigozi. Essaawa yonna. Yes. Yeah. Meet my mom. Yeah. Tell her I forgive her. Amugamba nti bw'onaabanga osisinkanye maama wange omugambanga nti nze musonyiye. Rita. Kali bw'amala n'afa. Doctor! Okimanyi nti afudde? Gwe n'amanzi. Bano bali eno tebalina kye bamanyi kumbe kaawedde mudda. Unayita dokita. Bano babalengera beetala. Alabika kaawedde mudda. Bazungu balina n'enkola nti tajja kuwona mumujje ku byuma affe. Bakwanguyizaamu kufaaku. Naye bakikola nnyo naddala ku bantu ng'ali mu kkoma ng'aluddeko ebbanga nga balaba teri ssuubi lya kumuzzangulu nti omubiri mulamumu
but the brain is vegetative. Ekitegedde bakujjako naye nga mugaye nti gwe mami bw'obanga omusinkanye mugambe nze namusonyiwa ate si kyamanye nti afudde amusonyiye. Ali atya? Dokita agaanye okuyingira. Ali atya? Kyokka gy'ava ate atugamba mu dokita agaanye omuganye okuyingira. Ate abadokita bakanika ajja mukanika. Naye ng'ekituufu kiri nti yali akubye flat line. Era musawo yajja kujja mu bujja bintu byabwe. Balangirire ti omugenzi agenze ku ssaawa 4 n'ekitundu. Buli ategedde abikire gwe kikwatako bw'atyo. Ono kano oba kaki ali baakaleediyo. Obeera owuliriza ku leediyo bwonna bubeerawo mu ddwaliro bintu bya magezi nnyo. Musawo ng'ajja asoose kuggyako byuma bye akendeeze ku nziruka yayaka. Peter? Yes. Peter, wanjisebo. It's a pity that we lost Rita. Kyannaku nti Rita kyamututte dda. Asking you to be strong, please. Kyembasaba bambi buli omu agumye munne. She was okay. Ate ng'abadde bulungi. She was okay and we did all we could. Era tugezezzaako naffe engeri gy'abadde okke. Ne tugezzaako nga naye woolabye. I must thank you for all what you did for her. Naye nga nkwebaza byonna by'omukoledde. Ono yamujjanjabanga. Kuba yali musawo wa famire. Kiba kitegeeza yamumanya kuva buto. Era n'okutuuka okulwala byonna yabimanya. Kati n'embeera gy'abaddemu yonna abadde agimanyi n'obulamu bwe bwennyini naddala personal life. Kyovula amugamba nti musajja weebale. At least weebale byonna by'omukoledde bakandi nga wayise omwaka gumu. Baali bamutwala bamugalamiza egindi awo. Mungulu gamasamasa nga galiko amayinja ag'omuwendo naye nga munda mujjudde eŋŋumba z'abafu. Eyo njogera ya Luganda. The truth is that I miss you so much. Sajja ajja nanga naye gwe mwana gwe kimanyi nti nkusubwa. I've tried to be strong. Ngezezzaako okubeera omugumu. I've failed. Naye kiganye kyayanga. I remember the good times. Nga nzijukira akaseera kali akalungi ke twalinanga ffenna. But I know that you are in a safe place. Agamba kyemmanyi nti kati gy'oli oli mu kifo eky'okwesiima. But one day, naye olunaku lumu, one day, naluliba olwo we shall meet again. Tujja kuddamu twesange. I love you. Amwagala ne mukufa. Naye nno kikyamu bagamba omufuta bamunno. Ngenda kumala alongo yasama ate nkwagala nnyo. Yakuvayo naye kiteega. Naye bagambanga nti omusezi akuba akati ku malaalo. Avaayo mugenzi agenda amugoberera. Abantu bedda balinanga magiki muganda wange ng'osanga omusezi kati ffe nkyale waffe ng'omusezi akuba ssama. Kati gwoyitawo ngo babeera basezi bangi nga bana kati nga beepanga wamu nga bakuba ssama kati gwoyitawo ga kitooke kisizza ensukusa. Munoona n'obutooke obuli ebbali kumbe abasezi bakubye ssama banjuluzza ebigere we bati kati ebigere olowooza ndagala. Nkitegeera. Kati gwoyita olusuku lweyongeddemu amatooke gono lengera ensukusa ziri zonna. Kati nze lumu naganja ttambula n'olusolobyo. Ngamba nlaba ensukusa kangende nsaleko endagala. Nkitegeera. N'owulira omusezi alaaja nambwa gwontemi ekigere. Ekisegeera. Naye nga bagamba nti Director Luzinda Charles yadda kutusaako bulambalamba.
situjja kubanga tusukkawo eri chano 362 Kyamuka TV Fessanyo omukutu ogwa Azam kisowaani ekifaananyi kiva ku satellite mu bwengula eyo ewala ennyo itane ku mwezi ebifaananyi gye byetalira eyo byekyanga biti kitegeera tekinologi wa Abayisirayiri kakati ku 9,900 obeera ofuna full kit ofuna decoder ofuna ekisowaani n'ebirala ebigenderako mu kkowe eryo ate ne tubeera nga naffe tujjoga mu style nga situgambwako tolina kyotugamba you don't know okudunno buli alina Azam gwosinga I sign out as of now tuneegwako mu kaliba kazzeeko bye Lay down on my deathbed. Why did you go away? Why did you leave me here? I'm stuck in my last days with no one to hold my hand. Why did you go away? Why did you leave me here? I'm stuck in my last days with no one to see me through. Mama wange lwaki wasalawo okweyisa ng'ensolo gyendi si musango gwange okubeera omulwadde nandisuubidde omulungi anzaala okumbeera ku lusegere nga nzirika kyokka gwe ne bba wange mwekobanye mwagala bintu in my last days wandinjagadde akasembayo naye mama ondaze bukyayi. Why did you go away? Why did you leave me here? Stuck in my last days with no one to hold my hand. Why did you go away? Why did you leave me here? I'm stuck in my last days with no one to see me through. Why did you go? Why did you leave me here? I'm stuck in my last days. I'm so lonely. I can make it on my own. Why did you leave me here? I'm stuck in my last days with no one to see me through. So Papa, can you hear